Oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo eby'omubaka owa Butambala Muwanga Kivumbi, olunaku olwaleero lunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi zino ziri 28, asinzidde wali Makerere Kavule ku kitebe kya NUP, era nga atukakasizza mu kwongera okubeera nga akkaatiriza ku nsonga ey'emmwanyi. Annyonnyodde era nsuubira okuba nti abo bonna ababadde balinamu akakunkuna basobodde okubeera nga bategeera lwaki mmwanyi, kubanga agambye nti bwe twogera ku rationalization ogenda nga bagattagatta ebitongole bya gavumenti ne agencies nga ebimu babiteeka wansi wa bine waabyo, nti si kye bawakanya, era n'atutegeeza nti bawagidde ebitundu 9 ku buli 100 ebya rationalization of government agencies. Naye abadde annyonnyola bulungi nnyo bwentyo nange nenyongera okubeera nga mmanguka nga ntegeera ddala lwaki abasajja emmwanyi bagambye nedda. Wano neera waasinzire n'agamba nti General Museveni tasaanye nakukiyisa mu kamwa nga atunulira abantu abalala nga abasosoze mu mawanga oba abali tribal, tekubanga ye musosoze namba emu. Era wano waasinzire n'agamba nti bwe kiba nga si bukyayi ku Baganda Museveni bw'abalinako, lwaki Museveni bwe tutunuulira engeri gy'agabamu ebifo mu gavumenti ye mutandikire okubeera ng'otegeera, kuba akugambye nti mukyala we Minister of Education, Vice President Alupo, Speaker Among ne Vice we Deputy Speaker Thomas Taibwa, kwabo bonna tekuli Muganda. Chief Justice Owini Dollo si Muganda, okukusa Prime Minister Nabbanja n'abalala ba Prime Minister bakulira bonna tekuli Baganda. CDF Chief of Defence Forces mutabani we Kaire Lugaba, IGP akulira abakomera, olwo ate n'amaliggwe b'emikibya nti muganda we omuto Jerusalem Sale bw'atyo n'amufuula president omuto. Kale tasaanye kubeera nga addaawo avumirira obanga ayogerera obusosoze mu mawanga kubanga ye musosoze nnamba emu. Kale munnange tuddeyo ku nsonga ey'okulemera ku mmwanyi. Lwaki mmwanyi? Muwanga Kivumbi nga chairperson owa Buganda Parliamentary Caucus agamba nti abantu abasoba mu bukadde obubiri be bafuna era be balima emmwanyi, be bakola ku mmwanyi wano e Uganda, kwegamba nti abantu obukadde bubiri n'omusobyo bonna badipendinga ku mmwanyi, era nga omusimbi emmwanyi zikukola wano ziri $2 billion n'obukadde nga 4, esente ennyingi. Era n'ategeeza nti ensonga lwaki bonnange bakiremerako nnyo, kubanga kino oba mu ebyo ebirime bye tutunda ebweru w'eggwanga, ate kino kyankizo nnyo, tituyinza kumala gakizannyirako bw'otyo, kyetaaga okubeera ng'era kitwalibwa ng'ekyenkizo. Ate era Muwanga Kivumbi atutegeeza atugamba nti General Museveni mumumanyi bulungi nnyo nti manifesto ye eba tejjudde buli kaseera, era ebiseera ebisinga obungi atunula nnyo mu manifesto z'abantu abalala, nti ekigambo rationalization yakijja mu manifesto ya NUP. Mujjukira bulungi nnyo nga boogera ku extravagance, engeri gavumenti gyesaasaanyamu ssente z'omuwi w'omusolo, ekyoyonoonera mu bintu ebitagasa, kutandikira ku cabinet baminisita bangi nnyo, nti era singa Museveni yali nga idea eyo yali yiye nga yali akirina ng'ekirowoozo ekya rationalization, yandibadde tagoba oba tajjaawo Coffee Marketing Board, n'olw'ensonga talimba mbu endowooza eya rationalization mbu ebadde pulaani ye, eyibadde pulaani ya NUP. Nti NUP tebabalimba nti tekkiriziganya na rationalization, era mu parliament bawagidde rationalization ebitundu 9 ku buli 100 nga bagamba yes, zino agencies tezirina nnyo
makulu kubeera nga zeetongodde zidde wansi wa bwino gye babalonzeewo nti kati yeesaanidde. Naye ku nsonga y'emmwanyi awo waliwo kalumanywera kubanga emmwanyi za nkizo nnyo. Ensobi yonna ekolebwa oba obunafu bwonna obuyinza okuva mu ekyo eky'okutaataaganya Uganda Coffee Development Authority kiba kigenda kukosa ggwanga lyonna kubanga emmwanyi zirimwa mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Newankubadde wano mu Buganda ebitundu 5 ku buli 100 ku mmwanyi ezirimwa mu Uganda biva wano mu Buganda. Ensonga lwaki bo bali concerned nnyo kitegeeza nti abantu bangi mu Buganda bwe batyo babeerawo ku mmwanyi. Kale kwegambagamba nti bwe twogera ku nkola eya rationalization nti eno nsuubira okuba nti ekigambo kati buli munnayuganda akitegeera nga bw'olaba bwe twategeera kwa COVID-19 nti asuubira okuba nti bino byali badde bitandikira mu KCCA nti tulaba ebitongole nga KCCA nti kino kirina minisita, kirina executive director, waliwo road mayor, speaker, nti rationalization yali badde etandikire kuba waliyo confusion ennene ate ne ssente ez'omusolo zigendukira awo mu ntalo zaabwe. Nejjukira nabagamba nti already eno waliyo interests ez'ebyobufuzi yensonga lwaki ate yo tebakola ki tebanyegayo. Kati URA era agamba nti nayo erina kubeera wansi wa ministry eya finance, erina kubeera wansi wa ministry wa finance. Era awo wasinzidde okutegeeza nti si buli agency eba oba nti kyali badde kyetaagisa okubeera rationalized, nti waliwo agency ezimu nga teziteekeddwa kubeera rationalized, nga teziteekeddwa kuteekebwa wansi wandala kubeera nga zezikulira kubanga oba oli awo nti ziba zirina okubeera nga zeetengereddwa okusobola okubeera nga zifunctioninga bulungi ku lw'empeereza ennungi. Bw'atyo Muwanga Kivumbi era ategeezezza nti enkola ey'okubeera nga barationalizinga ekitongole ekikwasaganya emmwanyi kibadde kizikwasaganya ku lwakyo ne bagezako kitabiikiriza n'ekitongole ekirala kino tikisookedde wano Uganda. Ethiopia yakigezaako kubanga y'emu ku nsi wano eziri ennimi z'emmwanyi, baakigezaako kuba nti nno ekitongole kikwasaganya eby'emmwanyi ate bakiteeka wansi wa ministry oba eya agriculture. Ne Kenya bwe kyali naye bonna bannange bakifuwa bakiza munda, baafiirwa omusimbi omuyitirivu. Era n'akakasa ku nsonga eno nti ekibeerawo kibeera bwe kiti nti ministry eya agriculture oba ey'ebyobulimi nafu nnyo nti n'ebintu byayo byagirema. Weesanga nti kati ekirime ng'emmwanyi kirina okubaako bakalabalaba ekiro n'emisana okuviira ddala mu nursery bed okutuukira ddala ku mmwanyi ekaze. Nti ekyo ekibulawo kiba kitegeeza nti emmwanyi ziba zigenda kugwa omutindo. Kakati Uganda mu katale k'ensi yonna gyetunda emmwanyi wuyinza okwesanga nga accreditation egifiiriddwa nti kiyinza okuvaako okubeera nti nno emmwanyi zigwa omutindo era okukakkana nga eri gyetunda emmwanyi zaffe tezituukakana na mutindo era okukakkana nga munnange tulemeddwa okubanga tuzitwalayo butereevu. Ekiyinza okuvaako nti katugeze tuyinza okuba nga tugenda zitwala Kenya oba Rwanda. Kati Rwanda olwo neetunda nga tutundira mu Rwanda ku katale k'ensi yonna. Mbwe ekyo kijja kubaawo singa tuba tetwegendereza oba kye bapulaninga. Kubanga already still emmwanyi ez'ewaffe wano Uganda nsuubira okubanga era bw'otuuka e Bungereza ndaba kaawa aliko Rwanda yinayo kaawa n'ebintu ebirala eyo. Kubanga babigula babimanyi eyo, babimanyi bulungi era babiŋŋamba wano. Era nannyonnyola ku Kyagino Museveni ekyokuwudiisa eggwanga nti Operation Wealth Creation ekoze omulimu munene nnyo mu kutumbula ebyobulimi. Era wano wasinzidde okubeera nga asoomooza General Museveni atubuulireyooko ebirime ebirala kubanga Operation Wealth Creation ebadde ekola ne ku birime ebirala kati ng'obulimaawa. Naye batubuulireyooko kirime eki kye baali batumbudde nga bw'onoogamba nti kakati kino ekirime mu butuufu okuva Operation Wealth Creation lwe yajja n'ekikwatako kikino kifuuse ensonga tewali. Era n'akakasa nti ministry eya agriculture nti bw'ogitunuulira muganda wange eno
yaggwawo dda gitwale ng'omulambo ogutambula. Amajaani gaabalema, ebyennyanja obuvubi baamaliza bataddeyo magi n'ekibooko n'enyooka n'okutta abaana ku nnyanja ez'enjawulo wano mu Uganda mubimanyi bulungi nnyo. Kakati nti audit eya ministry eya agriculture oba okukibalirira okutegeera entambuza y'emirimu gyayo nti yeeraliikiriza nti era ye nga Muwanga Kivumbi akulira Public Accounts Committee mu Parliament wamu ne Buganda Parliamentary Caucus agamba nti ekitongole kino ekya agriculture oba eky'ebyobulimi kitwale nti kiri mu ICC Intensive Care Unit, kirwadde kiyi kiriko oxygen. Okuddira agency kati nga Uganda Coffee Development Authority ebadde ekola obulungi n'ogiteeka wansi w'ekitongole ekirwadde, kiba kitegeeza nti obulwadde bugenda kubeera nga munnange bugikisaasaanira era nakyo kiba kigenda kulemererwa. Era sitiri wabaddewo eŋŋambo ezibungeeta nti Muwanga Kivumbi yasisinkanye Gen. Museveni ne boogera naye ku kino agambye nti ye n'aba Buganda Parliamentary Caucus bwe batyo beekuŋŋaanya ne basalako ofiisi ya sipiika mu kumunnyonnyola ku ndowooza yaabwe kubeera nga barationalizinga Uganda Coffee Development Authority bakiteeka wansi wa Ministry of Agriculture. Nga bannyonnyodde sipiika yamatira, era mu kumatira bw'atyo n'alaga nti ali confused, naye ng'alaga nti munnange omulimu gwamuweebwa Gen. Museveni era yali emabega wa kino. Kati olwo n'akubira Gen. Museveni essimu n'agamba nti wuuyo yogera naye. Muwanga Kivumbi ayogera ne Gen. Museveni ku ssimu awo kubanga yali tasobola kugaana olw'ensonga nti ate era kyalirabise bulala nti lwaki temwagala kwogera naye ate nga already yali emabega waakyo. Kati nga basaze okukola buli kimu okola nga bataasa emmwanyi mu kwogera naye. Gen. Museveni mu ddoboozi ekkangufu n'agezaako kubeera nga amulangira nga bo munnange bwe bali abatujju, naye oluvannyuma n'amunyonnyola naye era Gen. Museveni n'amaliriza nga akakasizza nti tewali kiyinza kukolebwawo, ye sitandi ye yeeyo Uganda Coffee Development Authority erina kubeera wansi wa Ministry y'ebyobulimi. Naye nga bamunnyonnyodde kati awo we wava eŋŋambo ezibungeesebwa nti Muwanga Kivumbi baasisinkanye ne boogera ne Gen. Museveni baali boogera ku essimu eyamuweebwa sipiika wa Paalamenti mu ofiisi ya sipiika nga n'ababaka bonna abali ku Buganda Parliamentary Caucus mwebali mu ofiisi ya sipiika. Kale munnange ne bagenda ku floor of Parliament ng'ekisigadde kubeera nti balonda era wano yeebazizza Ssenyonyi okuba nti kati ku mulembe gwe kasogedde nga Lubanga lwa Mmindi yasobodde okutuuka ku ekyo okubeera ng'asobola okukunga ababaka aba Paalamenti abasobola okubeera nti munnange tebalitira sipiika kubanga yasalawo kubanga omuwendo ogutawera ogwabo oba abawagira ekiteeso oba abopoozi nga kitegeeza tekigenda kubeera nga kiteekebwa mu kulonda nti oba ababaka basalewo kitegeeza sipiika abaasalawo busazi ti kino kibe oba kino oba kiri bwatyo. Naye kati ku mulimu gwa Ssenyonyi tekikyasoboka kubanga asobodde okubeera ng'akunga ababaka abessalira abasobola okubeera nga baleetera ekiteeso okubeera nti kikubwako akalulu mu Paalamenti newankubadde nga bannange numbers ntono. Agamba nti ekizibu ekiriwo ababaka tebamala batono abayinza okubeera nga munnange boogerera abantu abasigadde bonna bali compromised. Kale naye nga Katonda bw'ali nti ali ku sayidi yaffe abanyigirizibwa, Muwanga Kivumbi agamba nti munnange laba sipiika bwe yeerabira okubeera nga ajjako omuzindaalo n'agenda ayogera ebigambo muganda wange ebiragira ddala ekigendererwa mu buli kimu, nga alagira ddala nti kituufu bano abantu balina akakuku ku Baganda. N'agamba nti make sure Baganda don't get numbers, tebagezaako kubeera nga bawangula. Kakasa kino
kale bw'atyo Muwanga Kivumbi era nga bwe tubagamba wano nti Mukama Katonda ali wamu naffe okutwoleka abo ababi. Akazino ne kamuyiwayo newankubadde okwewozaako kugezezzaako okuba nti nno kubaawo naye munnange tekumala. Kale Muwanga Kivumbi agamba nti nno nga basinziira wansi w'etteeka erya anti-sectarian law, agamba nti etteeka erikugira sipiika okubeera nti nno alaga oludda kyekisooka n'okulaga kyekubiira. Kitegeeza sipiika Among mu kwogera ebigambo ebyo yamenya etteeka eryo era alina kulekulira bulekulizi oba si kyekyalina okwetonda ne yeetonda n'ajjayo statement ye, naye nga kye bagenda okutandikirako butereevu, bagenda kutandikira ku ekyo ekyokubeera nga baagala sipiika aresigninge alekulire. Era munnange oluvannyuma bwe batyo baakulangirira action plan nga ababaka ab'oludda oluvuganya mu paalamenti. Anita Among ku baana abo abakkiriza okubeera nga bakiteesaako. Mujjukire wano eby'obubbi n'obuli bw'enguzi ng'agezaako kuba nti ezo debate tazikiriza ku fulo ya paalamenti. Kati neeno katulabe anti obutambi weebulinze. Ekyenjagala balite akatambi aka UBC kakaweza eddakiika nga 10 kale oba 5 nga tekaliimu kweritinga yadde n'akamu, tusobole okubeera nga tulaba oba tuwulira ebintu ebyo bulungi nnyo nga bwe yabadde amugamba. Akatambi ka UBC ako ketwetaaga twakalabye kano nga bagamba kali edited, katwagala footage yennyini nnyini raw nge twagala abakugu weetuli.